ey'obunabbi mu TV nga bulijjo ssaawa 10 enteekateeka bwe tubweri obudde obudakika obugenzegenzeemu awo bwe butyo olwa bigwa bitalaze naye mbebaza olw'okubeerako nga mulaba era nga muwuliriza puroguramu eno abaatakowa kubanga mukubira kasimu mwebaza abafubye okubanga muteekayo konna ke mulina okuwagira omulimu guno Mukama abawa omukisa mbebaza abatakowa kwa puroguramu eno besobola kumenya mu kiseera kino okubamalayo ne Mukama abawa omukisa Sabbiiti Mukama yebazibwa batuusizza ku lunaku lutukuvu nga mukyassa omukoogo obulamu wamu nange tugenda kuba nga tutandika era nga sijja kulema kubajjukiza puroguramu zaffe zino nga bwe tuzirikodinga buli kiseera okubanga abazeetaaga muzifuna abantu batono nnyo fayini bantu bagamba sente temulina mugamba temusente temulina kituufu mbeera njiraba naye kulw'okuwa abantu okwagala okuyiga nasazeewo flash zineeno gufuna sente za flash nkuwe information eno obanga okubanga oginona funa flash obasasula sente za flash 32 GB ko zinzo okugenda ndoze emitwalo ngeena osobola okubanga ofuna flash eyo emitwalo ina najijjeeko abantu musobola okuyiga kubanga anasobola ajja kuwagira atasobole nakikoze bwentyo buli muntu afune sente zaafuna kasofuna sente za flash newe ofuna flash oba size ki it's okay nga nteekakoze enkutereddeko tewali sente yena demand generator okujja ku transport jamu sasuulya okutuukako awo nawo oboli naye mu bifunze kyekyo baganda bange tugenda kwatandika n'okusaba tandika okuyiga kwa foko lwaleero Mukama nga bwali wekisaka tufukamye tuweyo okusaba Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga tuli balamu olunaku olwaleero kisa kyonna kusaasirako tukwebaza okutugabirira amagezi agavudde gy'oli bagava gy'oli bwe kiseera obutakoowa kutuyigiriza na kutulungamya na kutukuuma tugenda kuyiga tusaba omwoyo w'amazima atulungamira tuyigirize saba otuwetoloze ekigo kye eky'amaanyi sabiramu naffe mu nteekateeka zonna ez'olunaku olwaleero esigadde za Sabbiiti longoosa emitima gyaffe okujjuke n'okutegeera obukulu bwa Sabbiiti n'okutegeera obukulu bw'ekirigambo kyo ekiragiro kyo era etteeka lyo ewatuwa mu kwagala era okutuukiriza obulamu bwaffe twetaaga bingi naye okola byonna nga bw'oyagala olw'ogabirira puroguramu eno ne bonna baayayana okugiwagira obawa omukisa n'ensimbi bagabiriremu byonna kuba Yesu Kristo omukozi waffe amiina mikwano gyange nga tugenda okutandika oba ebigambo byenjagala okutandika nabyo biri mu kitabo oba omuntu omu yabuuza alina gwe yakubira essimu oba gwe yategeeza nga nti naye omusajja oyo yeesiga ki okwogera ebigambo bino eno ki kyeyeesiga Tuesday wedde n'ebigambo bye nabagambako nange nga neebuuza nti ki kyemwesiga obutayogera mazima gwagamanyi gwombuuza ki kyenneesiga okubyogera naye okubuuza ki kyeweesiga okusirika kuba nabagamba ebigambo bino nti bantu bangi bali informed n'okusinga nze oba oli awo sinze mukugunya ategeera nnyo ebigambo bino abimanyi nnyo bantu bangi abamanyi obubaka buno n'okusinga nze nga bale basirise naye baagala just tebaagala kuyisa abantu bubi kubanyiigira na kubalaba bubi nga balemye okwogera mazima kubanga bajja kubanyiigira bajja mikwano gigenda obulamu buyinza okubavaako nga ekibaganya okwogera mazima ga Katonda naye nange mbabuuza mwesiga ki mu kitabo kya Kubikkula essula 15 tumaze okutegeera abali bayimidde ku nnyanja endabirwamu nga kutte ennanga za Katonda ne bayimba oluyimba lwa Musa n'oluyimba lw'omuweereza wa Katonda nga boogera nti bikulu era bya kitala ebikolwa byo ani atalitya Mukama ekibuuzo kibuuzibwawo ani atalitya Mukama n'atali wa kitiibwa linnya lya Mukama ani gw'osuubira atalikikola bw'osoma ekigambo ekyo onjoga ekigambo ekyo oyinza olowooza nti kitegeeza bonna bajja kutya Mukama era bajja kumuwa ekitiibwa kitegeeza buli muntu ajja mutwala mu gunedda bwe tuba tusomemu obunnabbi annyonnyola ng'agamba controversy ended ku mutwe gwa great controversy agamba nti sitaani ennyini agenda kuvunnama wali Pawulo kyawulaga nti buli vivi lifukamya erinnya lya Mukama sitaani ennyini agenda kuvunnama not because avunnama nti assaamu Katonda ekitiibwa nti omutima gwe mukyufu agonze because of the force of truth bijja muwaliza okuvunnama agambe nti teri alirwana nawe n'asinga bw'agenda okukyogera ekyo kikubule mukwano gwange so kali mmwe mwena abamuweereza amugoberedde teri atalitya Mukama ababina abatuukivu n'ababi bonna bagenda kutya Mukama
bagenda kumussaamu ekitiibwa, bagenda kuvunna babakkirize nti Katonda ayinza ebintu byonna, teri alirwana naye n'asinga. So bwe mba nga nnwanira ku luuyi olufaananako bwe lityo, ntya ggwe neewuunya ggwe amanye ekituufu n'osirika. Gy'okomye okussaggamu ku mumwa gwo n'osirikira amazima, oli kyejjusa mu ssaawa esembayo. Nsaasira ggwe akutte alina ensimbi otadde ku akawunti, ensimbi okuŋŋaanyiza okwo, tolina budde busapootinga mulimu, tolina budde buyamba balina bayala mu covid ono, tolina budde buyamba bali mu bizibu, tolina budde bukole abantu byakisa kubataasa mitawana gye bayitamu. Nsaasira ggwe, ntya ggwe neewuunya ggwe. Naye nga naawe okyanneewuunya nti weewuunya neesiga ki? Amaanyi ge neesiga gali waggulu, tegali ku nsi kuno. Ge gamanyi bwendya, bwenywa, bwenzisa, buli kimu Katonda yantegeera. Nsaasira omuntu atudde mu katebe kaako ng'olaba nga ekiruyi kyakukwata ddola puroguramu eno kubanga njogera ebigambo bino nga tonjagalya ddala naye nga kikuwaliriza okulaba puroguramu eno. Ng'oli musajja Samupaapa ekitiibwa, musajja mukatuliki wamalayo dda emisomo gyonna gyonna agisoma n'ogiggusa n'ogikuba wali. Oli mu SDA, oli musumba, bakuwa erimotoka linene, oli musumba, ebitiibwa mubivulugira mu buvuluzi bwe muti. N'abala mutya buti banene bamwe batya. Ku lunaku olusembayo muliwoza ki mulowooza? Paapa n'abanene b'amakanisa be mwesize be mutaddeko amaanyi ge mugamba nti bano basajja b'amaanyi teri ayinza boogerako. Mulowooza bali kiki mu maaso ga Katonda? They are nothing. Tewena kye bali. Balinganga nfuufu bufuufu nvunyu bivundu ebiri mu maaso ga Katonda kubanga bakufa bonna bakuvunda baveewo. Bapapa bangi bazze bafa bavuddewo, bayogeranga ani bakyabawulirako. Nona aliko naye ajja tuuka ekiseera Mukama takomeza mangu bwakabaka bwe mu budde bwe, anajja kufa aveewo n'omulala ajje. Nange saa yonna nsobola obulamu ne bugenda ne buvaawo. Yadde empeereza Katonda sitegeeza nti abatukuvu Mukama tebagenda kufa, bajja kufeera bafa, n'abagenda obeerawo bagenda beerawo abalamu. Bw'atyo Mukama agenda okukuuma abantu be n'okukola omulimu gugumaliriza. Nye nange nkwewuunya era mbuuza, gwatatya Mukama, gwatakola mulimu gwa Katonda, atafaayo ku mulimu guno kubanga kugenda mu maaso, weesiga ki? Neebaza abantu wawo mwonyenaze, mwerabidde erinnya lye, naye yaŋŋamba nze gwolaba nkola mu woteeri era nfuna buli lunaku ssente n'obuvunaanyizibwa bungi. Naye naŋŋamba naye buli we nannyukanga, natutte ekigambo kiwayogedde, buli we nannyukanga bwe nti ŋŋenda kuddira ssente, yaŋŋamba nfuna kakaaga omutwalo olunaku. Naye nga nakanyuka bwe nayogedde mu mobile money, ŋŋenda kusangako ekimu eky'ekkumi, sigenda kituusanga waka. Omuntu oyo yeewaza ebikemo bingi. Omulimu guno njaba bategeezako nga sina kugenda nnyo maaso, tugussaamu kinene nnyo. Omuntu asooka okundaba n'atuula n'agamba nti waliwo abantu abamu abasiru obwongo bwabwe bufu bambi, ate sijja bena nnyo kubanga abasooka mu mirimu gino baakulembeza ssente, baayagala kufuna okusooka, baakulembera bajja mu mulimu guno okuweereza ng'ebigendera bye batagitinze ssente. Ne bannabbi awulimba bangi bataddeyo amakanisa amanene, bakoze ebintu ebikulu eby'amaanyi, batagitinga ssente mu bantu ba Katonda. So nabo basinga balowooza nange ekitimu enzijidde, njaba bategeezako ebigambo bana bala puroguramu eno. Tuyita mu kunyigirizibwa, mpita mu bulumi bungi nnyo okulanga message eno egenda kumpewo buli mundaba ku puroguramu eno. Oba Sabbiiti, oba Tuesday, oba onaona oyinza okunsanga mpeereza. Tuteekamu kinene nnyo okulanga mulimu guno ogenda mu maaso. Tusigale tulina ng'abantu ku byaffe portion y'okusupportinga omulimu eyinza okuba eri 20% ku kigugendamu ekiguteekemu okulanga kugenda mu maaso. Mbabulya amazima ebigambo bino. 80% nga you need to struggle. Ate nga sina 80 time esobola okutuuka even 100% ng'olina kulaba bw'otuyana okuva mu mirimu gyo gy'okola okulanga omulimu gugenda mu maaso. Size babulya nnyo ng'egye nteekamu ssente mulimu guno, naye mbabulya amazima nti omulimu guno mugulowooleza birala. Ne eno ministry oba obuweereza buno tebuli after money, after kuweereza Katonda. Empeera yange, empeera ya bonna bonna akoze omulimu gwa Katonda guno baguwagidde, mmanyi eterekeddwa mu ggulu, si mu nsi muno. Twali tulina ebintu bingi eby'amaanyi, ebizimbe twali tubizimbe, kwa biiti eyo tugirina. Ne lwaki? Kubanga omulimu gwa Mukama gwetaaga okugenda mu maaso. Buli omu yeetaaga okufuna message eno. Ekigambo kiri mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa esooka essula 5 mu Bayibuli egamba,
Balokani esooka 2:25 agamba this is the promise that he has promised us. Kino kye kisuubizo kyatusuubizza, even eternal life, era obulamu obutaggwaawo. Mukama yatusuubiza ekintu kiri kimu, bulamu butaggwaawo. Yekimpa essuubi n'amaanyi okulaba nga nkola kyona kyona kye nnina kyeyadde katono katya, Mulungu wa Mukama gende mu maaso. Olunaku lugenda kukyanga bino byonna bikomye. Olunaku lugenda kukyanga ennaku Yesu tugivuddemu. Olunaku lugenda kukyanga n'obugagga obadde butuumiddwa obufuusa kasasiro eri buli muntu abulina. Time egenda kutuuka Mukama azikirize bino n'abantu bakoze n'engalo zaabwe ebinyirire eby'amaanyi ebiteekeddwawo mu nsi bye bagulumiza. Time egenda tuuka ekiseera biggwewo. Kino ekigambo nkibagamba baganda bange. Abantu abalemedde mu kukola ebitasaana, abalemedde mu kutambula mu bujeemu, time egenda kutuuka mu jjusa gakale singa nabireka nga tekyalina makulu nga tolina kyobiganyiddwamu. Ntirannyo kukozesa ekigambo kino. Abasajja n'abakazi abagenze mu bwenzi, bamalaaya n'abalinga abakola biki, abenda omusajja n'agula abakazi nga akyusa nga ngoye, ojja fundikira neyabadde n'ekiro kimu n'omu ekiro ekimu, temulina njawulo mwenna mufaanagana. Naye nga byonna byokoze bigenda kukuzikiriza. Ababbye obugagga bw'abantu n'amataka g'abantu n'abakozi byonna bye mukoze ne mutuuma obugagga obutagenda na kubayamba, mugenda tuuka ekiseera mu byejjuse lwaki mwabikola. Naye nga kiri too late. Yoba ekitabo kya Bibulani essula ey'okuna Bayibuli egamba nti olwaleero bw'owulira eddoboozi lya Mukama tokukanyiza mutima gwo. Ebyokugenda bingi wano n'ebiziba ssaawa 4 ziizo obutamala ngamba tandika kwogera bigambo wano eno. N'ebyokulagaano ku lutimbe. Era time etuuka n'empaliza n'embojjako bubojja butono. Obudde obusigaddeyo nga maze programu eno twandale tusobola bukozesa singa abaddewo ensimbi. Ne kubanga ensimbi we zikomye tufundikira ng'obudde butusalako. Tufuna programu eno mu wiiki omulundi gumu. Eyo bunnabbi eno kujjako Tuesday tubeerawo ku majanga tulina bitwogerako ebirala. Naye nga abantu bakuŋŋanye mu kiseera kino kuba babako programu tuba tukuŋŋanye okuyiga obunnabbi buno eno ng'abantu bangi sabbiti bakuŋŋanye. Opportunity eno etuyitako. Naye nga abantu basuubira I will, nja kuwagira, nja kukola, kansabe Mukama ansobozese. Olya, onywa, oyambala, weebaka, amasannyalaze ogasasula, amazzi ogasasula, enjala ekuluma n'ofuna ekyokulya, naye nga Mukama mugamba nti nkwatirira mumala okutereera. Ani agambye ekyogenda kutereera? Ani akulimba? Uganda yaffe n'ensi yonna mwe tuli. Teri lunaku lukyalo bagenda okugamba nti kati nno byali yadeddeko omwaka oguwedde byali bine kati. No, buli lunaku olukya twongera kuwoloma, sina kukaba kuwoloma. Lockdown yino tugirimu. Omanyi kyo bagenda kwongerako ey'okubiri ogamba nti akasente kalo bagenda kupisa mu lockdown. Kajja kugwako n'ey'okubiri bagiteekeko osigale ku zero otandike kusaba nagiba. Naye nga Mukama mugamba nkwatiriramu. Until time weeyituuka nti kyasooka kubanga okola mulimu gwa Katonda. Buli amazima ga Katonda kumirirano, buli ku bantu bonna batamanyi Katonda, babuli ekigambo kya Katonda. Yogera amazima situe eddoboozi totya. Beera omukuumi ow'amazima. Beera ku bisenge bya Yerusalemu nga olokose eddoboozi lyo okulabula kubanga abantu bagenda kuzikirira. Naye kennyini nga Paulo bwe yagamba nti si kubanga maze okubuulira abalala nze mbeere atasiimibwa. Ekkasi yawe yagobebwa yasuulibwa. Ne ebigambo bino tubibuulira ne nange nsaba n'abalala basaba ababulira message eno oba tubasabire. Kubanga basobola okukola omulimu guno omulungi ne babuulira abalala ku lunaku lw'enkomerero ne babeera nga nabo baagobebwa. Bayibuli bw'eti bw'egambye obulamu butaggwaawo buli mu Yesu Kristo. Kyo kye yatusuubiza. Balokani esooka 5:10 kyavudde agamba and this is the record. Kino kye kikulu oba eky'amaanyi that God has given to us eternal life. Kubanga Mukama atuwadde obulamu obutaggwaawo through and this life is in his son. Yelo obulamu obutaggwaawo buli mu mwana we Yesu Kristo. Obudde olw'okuba nti bugenda njagala kudda ku lutimbe. Tugende buterevu ku lutimbe ne bano zigenda osooka okubawuliza ku message ene gigenda eri maganda bange abali wansi wa General Conference. Nange benalikoko nabo lumu nga tuli mu kisinde kyekimu ekya General Conference. Ne time yatuuka nenda banga ekyamazima ekigambo kya Katonda nga bwe kyogera no taking a step. Omuntu believing wansi wa General Conference obaka buno mbukuweereza muganda affe yabadde awo nabo abwogerako. Nenjagadde mbisharingeko nammwe bwoma bufuneko. Katugere ku lutimbe tutandike ebigambo bino bwe tuti. Pause a message, we preach the 3 angels message and that is our task. We go mulimu gwaffe gwe tulina okupreachinga message eyo, the 3 angels. I have to my voice
must fly, and let your voice do the same, to warn all people from their apostasy, and to warn them for the coming danger. Otuwulira amaloboozi gano mugawulirizeeko ndyoke ngende mu maaso. Mpozi nga sinagenda ku maloboozi ago, malayika oli abuuka yaliro ge yasooka, bamalayika abasatu nga babuuka mu bbanga ery'eggulu, babateerako zino weverani esatu ez'obukafiiri, era mujjuga amawulire agatrendinga ennyo agaliri naazi nga launchinga engatta eri eya sitaani eriko zi 666 nga tugenda okulamula baweverani ezo muzirabye katugende mu maaso mbalage engatta eyo. Bwe tweyongerayo ne tulaba engatta okay ngenda gibalaga mu maaso awo ne kasooke tuwulize ebigambo bino ndyoke neeyongereyo. Kale katuwize amaloboozi gano. Says, are you calling the church Babylon? I said, I'm just quoting what Spirit of Prophecy says there. I'm just quoting what it says there. I'm calling the General Conference Babylon, part of Babylon. These men, no matter what you show, they're still going to tell you that you cannot call the church Babylon when you're talking about the General Conference. These men, they have again place more loyalty to the General Conference than to Christ himself. They believe in salvation by inheritance. There is no such thing. The same condition that God had with Israel, the same covenant he made, with Israel, if you do this, and I will do this, and I will be your God, and so on and so forth. But if you disobey, then this is what's going to happen to you. It's the same thing with each one of us personally and with this organization. And as I said before, in 1982, when the General Conference signed the BEM, their probation was closed because they had chosen the Eucharist God. So it is a backsliding church. Notice, you know what saddened me the most here is that majority of Seventh-day Adventists, because in their mind, they've been brainwashed to think that they have to remain under the General Conference. My appeal to Seventh-day Adventists is that the General Conference is not the church. The General Conference is not Seventh-day Adventists. It's not a Seventh-day Adventist body. It is a Jesuit body. The Seventh-day Adventist Church was there before the General Conference was formed, was created in 1863. So therefore, my appeal for the church is to come out from the General Conference of Seventh-day Adventists. So therefore, my appeal for the church is to come out from the General Conference of Seventh-day Adventists. So therefore, my appeal for the church is to come out from the General Conference of Seventh-day Adventists. Nimuganda fa badagiza kubagamba nti abantu basinga balowooza nti oyogera ku General Conference oyogera ku kanisa ya Katonda. God's Church bagita General Conference. Era kyobudwa nti ebibiina amakanisa abantu balemedde wansi w'obukulembeze obwo bagamba this is God's Church. Naye tujjukira obunabi bwonna bwe tuze tuyiga wano tebasajja no bagenda kumala balyemu amaziba ga Katonda olukwe mukyala ati yabalabanga bafuuse bakatuliki. These men are Catholics, they are not as Seventh-day Adventists. Olwokuba leero ngembadde ngenda kwogera ku bisiyaga sobodde kufuna budde bubanga ngenda kubabulaga how these men are Catholics. Engeri institutions ezasomeramu zonna tekuliko kubona abakulembeze General Conference atatiddeko mu institution y'abakatuliki taliiwo. Basome theology ono gano Ethiopia asoma theology mu New Testament asoma amusomera right now mu Paris mu Catholic Institute mwasomera theology wa New Testament. So bonna abasajja bano basomye bapakiddwa mu kasasiro envumbo yonna n'obutwa omwenge gw'ekereziya. Era bonna these men are Catholics mu kyambalo ky'obwadiventi. Mukyali kyevola nti yali abalaga Mukama yamulaga mu testimony ekyoka peji 577 n'abalaga nti abasajja baneeno yabalabanga abooluganda. Mukama n'amaana amulaga vision n'amulaga reality nga these men are Catholics.
era nga bagega bino we have spoken against their holy order jukira SDA yabulya nnyo message eyo okuvumina obukatuliki n'enkola zaabwe ez'obulimba naga bogedde ku order yaffe. Their goods must be confiscated. Goods, this is the three angels message. Babyogera. Yabyogera yabiragula before. Tubiraba right now. Three angels message sidwa wansi paganism, Catholic paganism. Mwesidi ebe bana bali okuma zikando, logezo obukafiri, kisabita kyatebwa musikiwa, abotuma mu test walinga ayogera ku movement yagamba the Sabbath would be also lightly regarded. Tebagenda kuddamu kusamu sabiti kitiibwa bagenda kitwalanga kitalina makulu have much balaga nti bagikuuma leaders benyini pastors bamenya sabiti entakera baleko buli kasasiro w'emikolo gye baagala bigambo bino baganda bange muzuukuke tubagamba ebigambo bino nga muzibya amaaso bigenda maaso gammwe mubiraba ne mwefudde abatalaba katweyongereyo ku lutimbe mbadde mbagamba mukwanda waffe yabagambye nti SDA come out of the SDA of the General Conference. General Conference SDA to General Conference, that is Babylon. Eyo Babylon baganda bange mujja kuzikirira. Yerusalemu bakabona ebalo jigwagowaza. Kyali kimanyikirwa nti Yerusalemu kibuga kya Katonda. Naye kasamalo kikolamu ebyabwe ne bakyononere ne bakyonona n'emizizo gyabwe. Mukama yakivaako Yerusalemu naga Yerusalemu yatabana mirundi emekaje nkukunganyiza bamenda bibe kusindikide benkana wa buli kumachanga bagoloko kujjo kulabula notayagala enyumba yerekedwa kifulukwa basigaza forms of worship Yesu Kristo namala nafa naddayo ne muggulu nga webali Edi nsanvu kyebalabula mu Edi ekyabala mu Edi nkaga mu nsanvu kyabatuwako Edi nsanvu tebasimatuka bafa nenga warning yajja emyaka gyatambula imagine from AD 34 paka AD 67 nga warning ekyagenda mu maaso ne bituukirira AD 7 okufa kwayitirira abantu bafa kivala mu kitabo ky'ekitwali Go to Controversy Destruction of Jerusalem bali Yesu Kristo white yagamba nti bali nga bakyayogeranga bamulago amazimba ga yeekaalu bamulago ekitiibwa kya yeekaalu ne bamulago okuyimba kugenda maaso yawanyisa ekitiibwa kya yeekaalu n'alaba omuliro gwali gwo kya yeekaalu nawanyisa okuyimba okwalugenda maaso n'alaba okukaaba emirembe gyagigenda mu kiseera ekyo maaso olw'obujembu abenga bubalindiridde maaso baganya omulokozi w'ensi tayimu yatuuka nga Yesu Kristo alengera ebigenda okujja maaso gaabwe ng'alaba okukaaba n'okubona n'okugenda bagwira kamana bajjako omukisa gwe yabadde okufuga n'okubeera nga bamaanyi era senga tebakola bya muzizo ebyo Yerusalemu kyandibadde kibuga kya Katonda kyaliyimiridde tekyalizikiridde ebbanga lyonna kwa kyali ekitiibwa kya Katonda kyali amaze okuteekawo ne baagaana ekitiibwa kya Katonda naye oba Mukama amala okuva ku Yerusalemu abaana beeyagala nga balinga baana ba musaayi gwe abaana ab'endaaye beeyagala n'alonda n'eggwanga specifically nga lyo tribe y'abantu ba Katonda nefe be yalonda obulonzi nga bonalonda abana ku street no baleetewo bayinza osinga omwana we w'omusaayi eyali Yerusalemu twanulibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo yes twagulibwa na muwendo naye Mukama engeri yali amaze olonda mu Yerusalemu yali yanjawulo okufa abamawanga era Mukama yaddabamu nga bali bajja n'atabagobaganya Isaya 6:5 ali plain ku nsonga eyo naye bonnagwanga begatene Mukama teyabagobaganyanga kasaba akyuka ne bataliko muweza bafukanga batekyatandika mu New Testament naye Mukama yabajjako bano ng'omukisa okwanga eggwanga erimu representing eri ensi n'aguwa nafamanga tufuuke ekyokulabirako enjiri okubulya n'abantu abalala tugisaasaanye ne tufuna omukisa ogwo nyenga Bible egambye obulokozi butandika mu Buyudaaya mu bwava ne busaasaana naye baagaana omukisa ogwo naye ffe abaku street enfuuzi be balonda obulonzi tuzanyire ku Katonda tulowooze nti tugenda kugenda bwe tutyo tekigenda kuba bwe kityo mukwano gwange katudde ku lutimbe tulabe mbadde mbalaga engato eyo SDA gye mwogerako gye mbadde mbagamba engato eyo mwagiraba bajja kujjawo mulabe pentagram eyo star eri upside down ya Baphomet tujjawo contact ezo katono tugirabe eyo mugiraba ndowooza ku lutimbe engato eyo yafuluma ndiri Naz X olunaku lwe bagigira lwe yalonchinga n'egundi ye video yeeyo tujja kujjawo contact ezo abantu balabe ekyo bulungi engato eyo. Okay, katugende maaso. Nechi nyagado balagawo ku ngato eyo nga ngenda maaso yekifaananyi katumbalaga waddako yengato emugira bandoza mu sides
engato yali ejjudde obusamize bwonna obutayogerekeka era mu ssole yaayo mwalimu real blood omusaayi gwe nnyini gwemulaba mu ssole ekyo kitangaala ekyo kigiraasi real blood human blood omusaayi gw'abantu gwe nnyini kwaliko yali ekola stroke nga waliwo 1 stroke 666 6 stroke 666 zaali nnyingi paka ku ngato nzerabidde omuwendo gwazo naye zaali nnyingi engato ezo zebafulumya era zaali special ne bazitunda ne ziggwawo obukadde bwa Uganda bulinga 3 mu bazitunda buli ngato eyo gyolaba buli peya naye nakyeyagadde muno tisingeko baganda bange ku ngato eyo nga sinakweyongerayo nabagamba ku weveline ya SDA obukafiiri obwo ku ngato eyo nnyini zemuyita weveline zisimanyi bamalayika 3 ne ku ngato eno kwaliko weveline zizo ziri 3 esooka yeeya waggulu ne kubako eyeddako awo ne nesembayo wansi. These are the 3 wevelines still zenze mbagambangako entakera eziri ku logo yammwe bwe mwita malayika 3 simanyi banengatte eno bateekako 3 wevelines zino bapreachinga 3 angels message nga kuliko all pagan symbols upside down cross gyemaze okulaba ebaddeko ku kifaananyi kiri ekibaddeko kuliko omusaayi amakulu kubikuleso 17 omukazi nga tabidde omusaayi gw'abatukuvu ye message yali mugundi eyo mu ngatte eyo 666 the man of sin, the papa say 666 were representing the man of sin, the son of perdition. These are paganism and Catholic signs and symbols and works which were prophesied in the book of Revelation. So even the 3 wevelines, the pagan symbols of 666 zizo ziwandiikiddwa waggulu wa 6 ezo zimulaba. So buno bukafiri bugenda maaso naye abantu mwefudde abazee b'amaaso ebyomuzo biyingidde byonna bikolebwa obusamize bugenda maaso but you are silent and you look to be blind. Mulinga atera kimulaba mulinga bazee b'amaaso obudde tebujja kumazaako kangende maaso nayogedde ebigambo bingi ku nsonga katuyongereyo bwe tweyongerayo coronavirus ebigenda maaso agenda musubire bingi ebijja nawulidde mu nsi ya India abantu abakamala okusimatuka coronavirus twaliwo ekirwadde ekirala ekibalumba ekirwadde ekyo omuntu asooka kuba simanyi nga kisooka kukwata bwongo n'ava mu senses ze simanyi ate ekikwata biki nnaku nga 18-15 ne bafa kyabaluse mu India nakyo kyavuddemu coronavirus ono bakamala okumujjanjaba abawona bekirumba mujjukira abasuubiza weevu 3 eno weevu 2 yebadde eriko weevu 3 weevu 1 yali abakadde weevu 2 abavubuka nga ebafuna abantu abakulu ebakwata n'abavubuka weevu 3 manyi tegenda kutaliza era mu weevu eno abaana tebafudde covid naye abantu abakulu n'abakadde bafudde kati mukimanye nti ejja mpawo atalikaaba bwenebeze oba bwejja kitukkiriza nti egenda kujja kubanga agenda za coronavirus ngazi. Their goal is to institute a national Sunday law, a day of worship nga olunaku luneeno luli against luwakanya sabiti ya Katonda omulamu olw'omusanvu ye sabiti ya Mukama bano bateekawo olusooka mu wiiki bagakulangira national day kyobola badinaze kasu zero carbon Sunday twagiyigako waneeno coronavirus naye uyaze agenda yasooka in fact yaliwo naye kali bino nabitambulira mu ngeri yemu okulaba nga bapromoting awo sijja kulwawo nnyo bezenga mbagambawo entakera coronavirus bwetweyongerayo Sunday mulaba n'akando ka coronavirus kali mu Sunday twamalubirako waneeno the sun and the eye, the rising sun and the sun and the eye ye symbol ya coronavirus wekiri vasinga kimulimi luhindu era nga okiza mu luzungu kitegeeza the rising sun and the eye. So this is Sunday ye agenda li behind sunny day onakulwe Katonda njuba bwetweyongerayo yamuuliza ebigambo bineeno okwegatta kw'amadiini buno gundi Aganone Diop akiikira General Conference mu kwegatta kw'amadiini mu bibiina ebyo muwize ebigambo bino tubiwiza speed kubanga obudde butugenzeko nandike ku bisiyaga we naabikomya kuba nabyo bikulu nnyo muwulize amaloboozi gano. At the same time you can share values that sustain our peaceful coexistence. And I think that is where it is critical that every religion learns that there are boundaries beyond which you cannot go.
munne insobize okubeera nga muli mirembe kyeyali ategeeza mu coexistence. N'ekirala mulabye essimbo eyo nga bawanisa emikono abadde bali awo ku egundi ebadde awo ku kamadizeyo katono nnyo. Mulabye emikono egyo mujjukire ku nsonga mulabye peaceful tolerant and peaceful continent gye bagala ku buildinga for building a tolerant and peaceful continent. Because mujjukire peaceful, by their peace many will be destroyed. Coronavirus batirimbula abantu baga creating emirembe gino gye baagala. Olaba ndowooza naye mulaba emikono egiwanyikiddwa egya kale ez'enjawulo. Mujjukire essimbo y'emu oba ekintu kifaananyi kyekimu kino kye bakuba ku bbana gye bawa paapa omusajja Betty Rice eyakikira SDSTL n'awa paapa bbana eyo ng'eriko emikono ebiri ng'eriko ekigambo Faith Beyond Walls ng'eriko enjuba ng'egolokoka. Yeyo coronavirus tumaze okulako wali erisimba eyo nga enjuba egolokoka ng'emikono gino gitulako gyennyini nnyini yesimbo gye bawa paapa kwakikuga paapa yalidinze ekintu kino ekisinde kino yakikulembedde ye katonda waakyo mu bufunze kubanga atudde ku ntebe ya Sitaani ye katonda waakyo kati atone mukiisewe ye mwana wa Sitaani gwe yateekawo representative nga ye katonda yasindika Kristo ku nsi naye Sitaani yasindika paapa okuba his representative era byonna ne byakola akola bya kitaawe. Ekyo kibagamba bagana nga ndi ku TV era nga seddoboozi yange disa wansi. Yesu katonda yasindika omwana wa Yesu Kristo. Sitaani engeri gy'atazaala era talina mwana nga Bayibuli etulaga nti Yesu Kristo omwana wa Katonda ye yasindika yalonda omwana gwe yateeka ku ntebe the son of man of sin. Sin is the translation of the law of God. Buli akola ekibi etteeka lya Katonda kati buli akola ekibi agwa wansi wa paapa abaganye sabbiiti ya Katonda abalowooza tuli mu kisa mwena muli baana b'oyo ye mother of harlots Revelation chapter 17. So yoyo Sitaani gwe yasindika okulaba nga alidinga kyekisinda kiyidinze successfully n'ekkanisa badde Mukama gye yali awadde omukisa mu Ezekiel gye okulabako Mukama gye yagamba nakusanga oli awo tolina kyoli ng'oli awo olekeddwa ng'ojjudde omusaayi okulukunyiza musaayi gwo. Ekkanisa gyogerako SDA wekulukusinza musaayi gwo n'enkuyamba n'enkukwata n'enkunaaza n'enkwambaza n'enkulera n'enkukuza. Mukama yasaasira ekkanisa eyo n'agiwa omusana nga bwe yakola Isirayiri n'abafuula abantu b'omuwona okutegeera amazima ge. Kye bakoze balense okukola bwenzi ku baganzi baabwe balala. Kyana kunyo osome essula ya Ezekiel eno agamba nti abaganzi oli waba ne muganzi we gwayendako omukazi enena nga alina gwayenda omusajja yawa omukazi ensimbi kubanga amwendako naye kyannaku nnyo nti gwawa baganzi bo ntumala okulaba ekimu eky'ekkumi kye mukuŋŋanya mu bibbo byammwe tikitwalibwa ne kiweebwayo nekisapootinga omulimu gwa Setaani. Abasajja baganzi baabwe be babawa ssente be bendako bakwata essente z'ono bawo gwe bafumirwa Kristo ne baziwayo eri baganzi baabwe bamalaaya abendako obwenzi. Yinga onosanga akasajja akatalina makulu tekalina kye kali omusajja alina ssente ze kakute omupakasi kamufujjira ssente zo ze wakateekamu wakaleka mu nnyumba mwe kamasuukako mwe kamuleeta ne kendera omwo naye akasaddemu abaana bona tolina mwana waka bona abaana bamupakasi ulebe jogere Sitaani kyakoze CDA kati alenso oyingizayo emisegeje bazaala abaana bamwenzi Katonda abaana be tebalimu naye nga byonna bye balimu Mukama abawa obugagga obwo n'ebirungi bye balimu naye bekibakoze kwe kutunda amazima ga Katonda n'okukola emikwano n'ensi. Yakobo nnyanyaga mu abakazi abezitimu kimenti omukono gw'ensi ebulabe eri Katonda mulina baagala ensi yefula mulebe wa Katonda. Kye bakoze kati bamaze okutunda amanga amakanisa malago gawaayo dda Sande gye basina totale bali mu kibi totale babalodde okwefuluga mu kuzikirira bo baana beeri twali tubulyanjiri yakubakoola kujja mu mazima ga Katonda naye kakale mu kiseera kino eno n'abantu abadde bakoola nti okubalaga omusana ogw'amazima bali wamu nabo wano n'otunya abasajja abakulu n'abakazi abakulu tebasobola kutegeera nsonga eno mayindi yaabwe erimu ekizikiza to understand this truth. Nobanga ayogera olulugwala ku musajja omuganda atamanyiiko yadde atawulira ku lulimi lulala nga ayogera ebigambo ebiri ebitamanyikiddwa from nowhere nenga ge mazima ga Katonda.
si kyalina kyenneetaaga mu nsi muno okubulya abantu kuba na njiri eri peaceful. Si kyalina mikwano gye nnoonya kubutabula buli amazima gano. Si kyalina kyentya kugamba nti njogera amazima. Tewali kyentya mu nsi muno eno azilonga nze njogedde ekituufu. Bantu banyumiza okwagala ebigambo ebiweweevu kubanga bye mbabuulira sibirina mu kamwa kange kubanga tebiri mu Bayibuli. Yesu Kristo yagamba sajja kweta mirembe najja kweta kitala. Naye abantu abali bakutte musana gwa Katonda bandi badde balaga abantu omusana gwa Katonda baba wakizikiza. Abantu tebamulira buddwa basirise bakuziza misege mere ya Katonda yandadde bemba abantu okula bakuziza misege kali bagala kufuula abakazi ba elders n'owulira obugwenyufu mu by'omwoyo. Bayibuli teri bwetyo baganda bange. Ne bamaye bewana ffe tuli kubatukiza mu Bayibuli yonna ate yokka mumanya ayogera bwatyo. Mu Bayibuli yonna ate yokka. Naye nga bibogera byebweru wa Bayibuli bakola. Bayibuli toza jikiza muno tandika kuganja abakazi bafuke ba elders. Nochwa ne platform number yirwacho kisinyako no kiyita mu kanisa. That is apostasy. Temwende chwadira platform kukisembeza. Stani watu bwakole enkola ze aleta obugwenyufu nawe yagabuteta mu kanisa nakangamu. Ne mukimanyira mugero kiwulira nga tekyali kipya. Kifuka kya bulijjo. Bintu bijja biyingidde ebyali ebyomuzizo nekani nga byanirizibwa. Obusamize we mbadde mbagamba musajja omuwulidde Galene Diop olwakadde katumalize ngende maaso obunatukomye byokwiga yadde bingi tujja komye tunatukomye kubanga sinyiza lekayo bigambo emanjagala kubagamba baganda bange bikulu kalugene maaso ku timbe tweyongereyo bwe tweyongerayo atweyongereyo. So religious freedom help us to learn how to live together peacefully. And that is what is called peaceful coexistence. Peaceful coexistence. I want you to understand. Bwagamba tebali mu ecuminical movement omuntu ogode twakitupulengako butambi naye kimpalizo okuddamu buzanyo obutambi bunene muwulize ebigambo by'omusajja ono liida wammwe omukulembeze wammwe gwe mwagala ennyo era agumajja mukubira emizira abantu abaludde n'okusaba bonna bafuutuka mu byalo gye baava ne bajja kuŋŋaana balabe omuntu. That is worshipping having other gods. That is image worship. Omuntu ova otya simanyi yuwa n'otambula nsonda ensimbi ne mukulumulukuka mujye mulabe Teddy Wilson kubanga azze mu Uganda oyo Katonda. Abantu nga n'abadde batawa kimu kya 10 abatawagira mulimu gwa Katonda bafuna kwoloze beyewola ne bajja balabe Teddy Wilson yajja mu Uganda mwamulaba. Waliwo mukyala mu government mwayo bamuyita mukyala Aida Nantaba njukira nga asaba Teddy Wilson abagambe by joining politics. Yabaga ebigambo nebyennaku. Yabagamba nti pastor bano badde bagaba joining politics baganye tuli batono nnyo mu government abayingira politics. Ne bambi bagambe mbu kubanga ngome nene ze fobugumo utono katusirike. Engome nene bwatuke. Ono owa East Africa agundi luguli abalugoli yayimuka nagamba have been challenged. Maybe the bigger let us see what the General Conference President will say. I also consider as if Bible yeri musajja wa amakulu oli Katonda waabwe kyagata kiddibwamu ne kwa basajja bali basoma theology basoma engeri yaso okukyanga mu bwongo bw'omuntu n'okubuzabuza mu mind y'omuntu yagamba God has given us talents. Let us use those talents to further his cause on earth. Where comma, which means abagenda mu politics mugende abatagire bona abalekaawo teba answer nenga ate mu bigambo byayogera yabagamba nti mukozese politics kubanga mugenda mu politics emujoininga ebyobufuzi mujja kuyungulwa mukama mugende mu maaso ani yagamba ni mukama shumani machinery ye mutaasa mirimu gye alonda bayagadde bakola akumye mulimu guno nga oba papa wamala okwata ku nsi ne bugizinga ko butinga ekolera bo ya preserving omulimu gwe n'abantu okuyita mu kiseera ekyo tewali magezi ga buntu gagukuuma yakozesa bakabaka atamanyi Katonda
ne balwanira omusana gwa Katonda. So sigandi gwogenda kugenda weefule MP oba weefule minisita gundi ng'obadde mu advent ogenda okuuma omulimu gwa Mukama guleme kusaanyizibwawo. Who are you? Olina maanyi ki? Ebigamba alina amagezi abiggyemu. Naye musinza bifaananyi, musinza Katonda abalala nga enseera naye nga mukute Bayibuli. Muwoza Bible and Bible alone. Kalugende ku lutimbe. Teddy Wilson ebisiya gese bana byogera nako budde bugenzi. Kalugende ku lutimbe. And on the other side, ecumenism. Seventh-day Adventists as a church and as individuals should never be involved in ecumenism, which means that you try to find some common ground in relationships with other churches, and you give up some of your faith, they give up some of their beliefs, and you find some common way of moving ahead. Seventh-day Adventists base their convictions and beliefs on the Holy Word of God. Seventh-day Adventists ought to be in the very front of the line, making friends with people. But don't ever compromise your beliefs. Seventh-day Adventists omulimu gwabwe gwa butasuula mazima gaabwe ne bakola friends. They make a friendship. Bakola emikwano n'ensi naye nga tebavudde ku musana gwabwe. Nebyo tumeka betuyize tuyigako nga gwali musana gw'esidi nga gwasuulibwa. Abatava ku musana gwa Katonda lwaki ekyabakazi bakirese mu kanisa ababo banyura ku kigambo kya Katonda? Lwaki obusabize bwanizibwa mu kanisa? Lwaki batula ku mikole batula ku nkiiko ezitesa how they can move peacefully abanga tebali kimukubo? How can you move peacefully ng'okyawulira 3 angels message with someone? Ozote okubeera nga mutambula mirembe n'omusajja naye ng'oyogera ebigambo ebimuwakanya enkola z'enkyamu noga tugenda kumuvinga peacefully. How? Omwaka ne gugwa, omwezi ne gugwa, omwaka ne gugwa, emyaka ne giyita nga mukyali peacefully naye ng'obakuba message ey'amazima. Naye nga mutula ku meeza emu ne mulya ne munyumya ne musanyuka ne mwawukana. Is that possible? Bagayi bakola friendship. Kalugende ku lutimbe tulabe friendship papa wajyogerako. Agenda maaso n'agamba ebigabo bino biwulirize. Agamba nti the ecumenical movement is more relational than theological. Mulaba ndowooza kwamba amakulu nti bakola okusinga kyetulowooza kinyonyole ntya newe kangende maaso kwa kulagamba using Jesus as example nga tukozesa ekyokulako kya Yesu from the last supper okuva ku mbaga ku kiro kiri kye baliko. They would gather around the table and build bonds of love. Baso okuŋŋaana okwetoola emmeeza ne bazimba ebibasiba ebyokwagala and friendship n'emikwano. Television nga gyayogeddeko bafune ebibagatta. Pope Francis has met more than once at the Vatican with the pastors affiliated with the movement to hear about their experiences, pray with them, and encourage them in their path to unity. Friendship eyo balina path gye balidingako okubalidinga to unity. Basabawo mbakuŋŋaana ne basaba bonna ne basabira wamu nga bali ku lugendo lwabwe olwo olw'okwegatta okubeera omuntu omu. Alina amagezi anajjamu atalina magezi wakubirekeraawo. Kyabulaga maaso n'agamba mujjukire mu February 28, 2020 twalaba ebigambo bino ebyaliwo kakamo bwe baali mu Italy basayidinga ekiwandiiko. Omusajja ono yavayo n'ayogera Dennis 14 yagamba nti Adventists are not anti-ecumenical. Mukataba Adventists today mu byafulumbira nti aba Seventh Day tebawakanya kwegatta kw'amadiini abali mu nakyo. Adventist Church bakyogera plainly. Teddy Wilson ababuzaabuzanya n'abantu bwe bagira ne bagamba babikolanga bo lwaki abayiwumuza mu buweereza bwabwe oba ddala nga beewagula bwewaguzi gwe vaayo beeko kyokolanga kyokanya gendo conference oba banakukkiriza okuddamu okuweereza. Bana baswaza ekkanisa lwaki tebavaayo eva ne babasongamu ne babanenya ne babapanishinga. Bigenda bityo ebbanga lyonna. Celebrating this thing
Just last month, nga the month of okulaba emikolo June, they egyo have come together. They have chosen era nga bali mu nkuŋŋaana zaabwe ezo nga muyinza okulaba bagamba nti we are all brothers and sisters in Christ. Fena tuli baluganda era ba sister brother mu Kristo nesiri eyaguliko mukono ogwo in Christ, and many barriers fall, era buli ekituziyiza kigwa, and one can give a univocal witness as Christians. And I hope that other churches can join the council, ecumenical council jagerako. But above all, that our churches which already belong should open up the ecumenism. As my father said, you cannot be a Christian if you are not ecumenical. Thanks. So kwa mkristo nga tuli mu ecumenism, which means abona betwanga ba Christians bali mu ecumenical council, kyobala nti buli muntu aliko mukwano gwa bali naye ali mu ecumenism, mu kwegata kwa madini. Niyo kugata kwa madini, that is the image of the beast. Katugende maaso wetweyongerayo mwewe nabbi kubikulwa 13:10 olokuna agamba, and they worshipped the dragon, the devil, basiza Sataani ogusota, which gave power unto the beast, yawa amaanyi ensolo owa papa, kubikulwa 13 jetuliko, and they worshipped the beast, basinze ensolo, saying abagamba, who is like unto the beast, and alinga ensolo, saying agamba, who is able to make a war with him, anayinza okumulwanyisa bino kibagamba baganda bange. Katonda wamanyi okusinga byonna ebiri mu nsi. Balaba buyinza bonona n'amanyi gasitudde kubanga controlinze buli kimu, agamba ani ayinza okuba ne power eno n'agisinga. Katonda yakola eggulu n'ensi, eyatuweereza omwana we ku nsi. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya ekya Daniel essula 8:25, Bayibuli egamba nti naye atula mu ggulu aliseka. Sorry, oyo Zabuli 2:25 baserabidde. Nga boogera we bateesa ku Masiya wa ku Mukama ne Masiya we. Bayibuli Dawudi agamba nti bikibe muteesa ku Mukama ne Masiya we. Boogedde tujjawo ebisibaabye, tumenye amateeka ge amakulu kiboogerako. Nti aga Bayibuli eganda maaso n'agamba nti naye atula mu ggulu aliseka. Ali batumya n'agabano bafaaki basajja ne bakazi battu. Anayinza okola ne Katonda. Amanyi emisuwa egiri mu birigo, amanyi enviiri eziri ku mutwego, amanyi entunuusi z'omutima gwo bwe gukuba, amanyi ekikutedde omukka gw'olina ogukuwadde obulamu eyagukuwa. Nolanga omupangirira programu z'okulanga balwanyisa Katonda n'otunulira abasiru. Spiritual fools, spiritually. Baganda bange ebigambo bino mbibagamba, naye muzuukuke. Si kya bulyanjiri yakola mikwano ekyo kibagamba mikwano egy'obulimba. Nina emikwano ejagala Katonda egyo gimmala. Naye mikwano egyo compromising n'ekituufu. Njala ekikyamusole. Egyo sigyetaaga era gigendere ddala wala. Kubanga mu nsi muno tunugendo tutambula tulwanira kutuuka mpaka kw'obwomugu. Katugende maaso ku butimbe. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba basinze ensolo, mujjukire papa otugamba nti Sitaani atudde ku ntebe ya Setaani, muzooza tuvumirira, ne mujjukire mu Bufalansa 2:18 yayogera, I am the devil next to John Paul. Nze Setaani nadira Yohana Paulo. Yennyini n'akamwake. Abaza tugaba wadde ayagala agatwala ayagala agalekaawo. Katweyongereyo. Otugenda maaso wawe ensonga nnyaga twogereko, ensonga General Conference nga sinakweyongerayo. General Conference wakati munda abajesuti bagimaamira dda bagisingako dda, ekiri munda kissa kinekuka kifumba mutuku we batero gamba kiri omwo kitokota si kisaanikire. Kitokota si kisaanikire baganda bange. Katweyongereyo, mutweyongerayo. Mukama agabe mulete yechenda mu 8 okutata mu Sister White mu 19 agamba, the Lord has been pleased to give his people the third angel's message as a testing message to bear to the world. Mukama asimye okuwa abantu we waka malayika abasatu owokusatu mutie Katonda mwekitiibwa ekisole malayika okusatu agamba nti mutie wasize ensolo ekifaananyi ky'ensolo wakufuna akano k'ensolo okubuulira eri ensi. John beholds Yohana alaba a people distinct, abantu abeyawudde and separate era nga beyawudde nga banjawula ate nga beyawudde from the world okuva ku nsi, who refuse to worship the beast abagana okusinza ensolo or his image oba ekifaananyi ky'ensolo, who bear God's sign abalina akabonero ka Katonda, keeping holy the Sabbath okuma sabiti nga ntukuvu, the seventh day
onakola omusanvu to be kept whole kubiwanga utukuvu as a memorial to the of the living God ekijukize eri abantu ba Katonda omulamu, the creator of heaven and earth, omutonzi w'eggulu n'ensi. Of them the apostle writes, eri abo Yokaana abawandikako, here are they, wano be bali abo bayogerako, that keep the commandments of God, abakuuma ebiragiro bya Katonda, and the faith of Jesus Christ, nga balina obutuukirivu olw'okukkiriza obwa Yesu Kristo. Bakalange bano Mukama yabalaba nga banjawulo. Yokaana naye abala mukyali naye ayogera ku bantu bano eno be bamu. Bano mu kitabo kya Isaaya bayogerako abali ab'omukazi, they that shall be of the woman of thee. Isaaya 5:12 shall build the old waste places, bazimba ebifo ebyedda ebyayonoonebwa. Shall bring back the foundation of many generations. Bazemisingi y'emirembe mingi, and they shall be called the repairers of the breach. Bayitibwa abazibi b'ekituli ekyakuba mu tteeka lya Katonda paapa ng'akikubamu n'abakulembeze ab'ensi nga bakolera Setaani omulimu omunene. Kubanga ekiragiro ekyokuna yekiraga Katonda yakola eggulu n'ensi n'obuyinza bwe n'amaanyi ge n'ekitiibwa kye. Teri kiragiro kirala kikola mulimu ogwo. Bwe tweyongerayo tulaba nga Great Court of Aspeji binamu nkaga munya agamba Katonda akasooka, before the final visitation of God's judgments, Mukama atandika kuteeka mu misango gye ku nsi, upon the earth, there will be among the people of the Lord. Nti abantu Katonda mugenda beera mu such a revival of primitive godliness. Tokudde obujja okwa Katonda as has not been witnessed since apostolic times. Okutalabanko bukyanga Isirayiri atume bibeerawo. The spirit and power of God will be poured out upon his children. Mukama agenda fuka omuntu we omwoyo we ku bantu be. At that time mu kiseera ekyo, many will separate themselves from those churches in which the love of the world, of this world, has supplanted the love for God and his word. Sorry. Agenda kujja abantu mu makanisa ago abalina okwagala eri ensi, okwagala okwensi kuze mu kifo ky'okwagala ekigambo kya Katonda, nga bagulumiza nnyo ensi n'okukola emikwano egy'ensi, kifo ky'okukola emikwano n'ekigambo ne Katonda wamu n'ekigambo kye. Ng'ekyo kyo basazeeko enkola eyo, tebakyalimu na kigambo ekyo. So Bible omwe bunabbi agamba nti Mukama abantu bagenda kuseparatinga from that apostasy, that unity of the world and the church bagenda kwawukana nayo. Nga tugenda maaso katudde ku timu balegako akantu kaneeno wenja nga tunaatera okufundikira ebigambo bineeno. Bwe tuba tuze ku lutimbe, because Bible evuga tunoonya tubuuzanga kuba bagenda oluguudo olungi tulutambuliremu, naye abamu bagaganye bagati tutambulire ng'omwo. Bwe tweyongerayo ekigambo ky'emijagala tulabeko waneeno ensonga ebisiyaga ngenda kikwatako eddakiika ntono nnyo nga 3 awo 5 mbe nga ngivaako tujja tandikira omundi ogunaddako. Agamba naye obugoga buliyinga obungi, tumaze okulaba bineene ebigenda mu maaso ebyobusamize ebyobukafiiri bino byetulaba. Abasajja nga bawasa abasajja bannaabwe n'abakazi bwe batyo babafumbirwa abakazi bannaabwe, muyinza okubiraba. Omusajja n'agenda omusajja munne n'amuwasa, n'omukazi n'agenda omukazi munne n'amuwasa. Enkuma ya kando mugiraba ndowooza NCDM kando zikumirwa, that is a pagan right, kikola kya bukafiiri. Bible egamba mu kitabo kya Matayo 2:12, and because iniquity shall abound, kubanga obugawaga buliyinga, the love of many shall wax cold. Okwagala kw'abasinga obungi ekigambo kya Katonda kugenda kuwola eri bantu bannaabwe, kugenda kuwola. Ate etteeka lya Mukama ligamba okwagala okwobuwulize eri ekigambo kya Katonda, so okwobujeemu kola Mukama by'atayagala. Bwe tweyongerayo agenda maaso tulaba Paapa yagamba, if a person is gay, omuntu abeera nga musiyas, and seek God and has good will, who am I to judge him? Omuntu wabanga ddala musiyas era nga anoonya Katonda era nga yeeyisa bulungi, ndowooza nze ani okumusalira omusango? Ebigambo ebyo Paapa yabyogedde, amaloboozi ago ebigambo biyise wansi awo, muyinza obbirabaawo, naye bw'agambye. So Paapa bw'agambye tasobola musalira musango kubanga ayagala Katonda, however much musiyas. Naye mujjukira akyogera yagamba nti he is devil, he is not God, he is not a representative of a follower of Christ. Akabiina kano ke mbagambako bakayita kinship, akali mu Seventh-day Adventist Church eya General Conference. Kinship ekabiina akateresa abasiyazi, bajjawoko information mulaba ndowooza wevera line eyo ey'abasiyazi, kala z'abasiyazi bakayita Seventh-day Adventist Kinship
affirming diversity within the Adventist community since 1976 wekatandikira. Enkola ne y'abasiyazi mu SDA okubanga bali proud mu kyokubanga bakitandika balina kinship camp meetings bakitandika mu 1976. Mulaba ne logo yabwe up inverted pyramid with the pagan cross Tammuz, the sun god, the pagan god. Ne bakola ne simenda bakola simenda representing ebintu bibiri. Eyabu usajje mula obulinganga obwekuta emikono nga betodde omusalaba betodde Tamuza kemula mu pyramid eri upside down. Mulimu n'ekirala bakakolanga kali nude nga kabuseegu mulaba bakola mu simbo y'amabeere g'abakyala mulaba ndowooza mu points esatu ze bakakolamu. So eyo kinship gye boogerako kabiina kali mu SDA of General Conference bakakaita ne Seventh Adventist kinship nege vayo gende wetume Seventh Adventist Protestant nga tukita ngo kyali wali mu kibondo kyabwe bajja kuteako n'emisango naye kano tebakasaako misango alenge linnya lyabwe balinako right na buli kimu naye tebagala okasaako emisango kubanga abasiyazi wakati mu kibiina ekyo baka promotinga baliwo mebega waako muliza bigambo bino bigenda okulaba ku lutimbe ka video kaneeno nga tweyongerayo. Mulaba wale basebeta Seventh Gay mulaba filimu bagifulumya nja kuddanjige mu 2017 yaliko Seventh Gay Adventist not Seventh Day but Seventh Gay balagiraga mu America mu nabagitambuza nga balaga abasiyazi ali mu kibiina ekyo nga balaga ndi they are there to live to stay sorry bakubeeramu era bali proud nga balaga ebintu ebyo nti bigenda maaso wakati mu tweyongerayo tulaba mu San Diego camp meeting 2017 San Diego camp meetings ebajita kinship camp meetings mugenda kuli ebigambo bino abasajja bagenda okwogera naye nabo balavuka na bala abasiyazi kabidi akamuke nalabanga balaga abasiyazi mu SDA balimu avuka ni mugenda bala bali babiri bakaddugala ne basiyazi leading camp meetings zino za kinship nokanga bazogerera bazikubira obulango ne tugenda wuliza ebigambo byabwe katugende ku lutimbe tuuza n'amaloboozi gano. Hey, I'm Reggie. And I'm Ronaldo. And we're your 2017 Kinship Camp Meeting Coordinators. You see, camp meeting is that time of year where we get to show up and show out, and we're just gonna have a great time. Yeah. Hey, Reggie. Yeah. What's the theme for camp meeting this year? It's celebrating our journey. Huh? What does that even mean? Bigambo bino celebrating their journey. Muzanya bigambo they are celebrating their journey. Katugende ku lutimbe tuulize bigambo bino nate. They are celebrating their journey today ku lutimbe. Well, you see, it means it's sort of looking at where we come from and where we're going. Oh, and like how we've supported each other and formed a community of LGBT Adventists and allies. Yeah, you've got it. Hey, I love camp meeting. Good. I can't wait for July 6, 6. 7, 8, Thursday, Friday, Saturday. We're gonna have great music. Awesome speakers and stories. And we'll make lifelong friends. Bagenda kufuna music stories akugamba ebintu bagenda kunyumirwa fans kulaba nga basharinga n'abasiyazo kulaba mwede bogedde ku LGBT mu community ne SDA nga bali wamu so beba basavubuka muyizo okulaba njalo mali akatambika neeno obudde bwo bugenze katulaba akatambika tukamaleyo adde ku lutimbe To help us in Celebrating our journey. So stay tuned, and we'll see you in San Diego, California. Guess what time it is? We are about a month and a half away from this year's Kinship Camp meeting being held in beautiful Baltimore, Maryland at the Homewood Suites at BWI from July 11th through the 14th. Now, if you haven't done so already, please be sure to RSVP your hotel rooms because our room block ends June 15th.
In addition, you could register for the whole conference or by individual days, and discounts are available for students and first-time attendees. And of course, a few scholarships remain. Remember, go to sdakinship.org for registration, hotel information, and even some of our guest speaker information. We look Gamba bagenda kuba ne bagge some of our guest speaker information. Bagenda kuba ne bagge speakers katumale akatambi kano. Look forward to having you. Hi, I'm Reggie. And I'm Ronaldo. And we're your 2018 Kinship Camp Meeting Coordinators. Camp Meeting this year is July 11th through the 14th. In Baltimore. Mwetegezena nnyo omuvubuka oyo ng'ayogera muwulize ebigambo byabwe ngenda mala mbyogere. Maryland. Charm City, baby. Oh yeah, so what are you doing? I'm building for a better tomorrow. Oh yeah, so what are you doing? I'm building for a better tomorrow. Oh yeah, so what are you doing? I'm building for a better tomorrow. That happens to be our theme, building for a better tomorrow. And you can find more information on our website regarding discounts, scholarships, and registration information. You know what? Things have changed. Our world has changed. And now we are here singing for you today. And I'm just so very happy that we can be here to do this. Musembe okulabirira abasajja abayimiridde awo mu maaso ababayita basajja basiyazi baali mu kanisa ya SDA nga bayimba ne mu debega bagambye things have changed, our world has changed and we are here singing for you. Baba yimbira limbo lo sautekako baba wetendo ne bagambye nti bali awo ensi ekyuse ebintu bikyuse bali awo baba yimbira era olwatuzeeko wali ababega sajja bagamba oli agambye hey baby amwiza baby amwisa na baby kubanga munewe. What are you doing? I'm building for a better tomorrow. That is a better tomorrow. That is new order agenda. Okulaba ng'ensi ebeera okay, ebeera nungi nga yeyagaza nga bajagala ogiteekateeka. That is the better tomorrow they are saying, they are promoting. That better tomorrow is of apostasy ya bujemu. Erimu ebisiyaga Tedison yagambye nti tukungana basajja abo naye tetukisuula misingi gyaffe gya kukkiriza. Simanyi musingi gw'okukkiriza aba mu nzikiriza zaffe wetukkiriza okubeera ne bagge wakati muffe. So nga tutula Abayisirayiri Mukama bakabaka Abayisirayiri nga Asa mutabani wa Asa n'ekitawe enyini Asa baagwa abasiyazi ne babatano batta okuba bajja wakati mu busibaga nti mubatasanja gembyo bisomo batte naye betaaga okujja mu bantu ba Katonda. That is bonefu bwaleta Sodomu okulaba ng'ezikirizibwa. So omuntu wajja love najja ku mukazi Mukama nga yamutonda kubanga Mukama yatonda omuntu nga okwagala kulina kuba eri mukazi opposite sex naye oli naddira musajja munne n'afuna okwaka ku ye waliwo omwoyo guba gutakutegereka ogukuliko n'oddira omukazi n'ayagala mukazi munne wo omwoyo guba gukwambadde ogw'ekizikiza omubi ennyo ogutayogerekeka byonna giba mibi naye kiba kiri beyond. Baganda bange akadde kaweddeyo ebigambo nina byokwogera bingi naye obudde buba butono. Kyogera kino bemba nkigenze maaso sijja kimalako kubanga kadde kampeddeko naye Mukama kanfumirikane n'ebigambo ebiri mu kitabo kya Matayo 24:14 tubisome nsiibule. Matayo 24:14 agamba watu tudda ku lutimbe agamba nti when ye therefore shall see the abomination of desolation we tumulabe ekyomuze ekizikiriza spoken of by Daniel the prophet ekyayogerako Daniel nabbi stand in the holy place akimidde mu kifo ekitukuvu who readeth buli asomamu let him understand leka ategeere buli asomamu leka ategeere. Baganda bange nja kukomekerezaawo nsaba Mukama abawo omwoyo w'amagezi okutegeera mwagire programu eno
n'akatono ke mulina kimu eky'ekkumi n'ensimbi zammwe zennyininyini ne laptop kyatulumye okumalayo sente zaayo. Muganda ffe Mike yatusapootingako emitwalo gyali 32 bambi naye paati gyasobola okukwatako ne mwebaza nnyo muganda wange oyo naye ekyalemye okumalayo. Omulimu gwennyini gwetaaga ssente empewo yeetaaga okusasulira n'ebirala bingi nnyo byetaaga okusasulira omulimu gwogenda maaso. Ebyange ebikomye olwaleero Mukama ogwanga gunkusobozesezza olwaleero kankomekereze wano. Sira bingi bengenda kwogera biyinza konvinsinga bajeemu naye Mukama nga bali ow'ekisa. Ekigambo kino ekitono nga mubuulizi wagana ekigambo kino ekikoma n'ono byonna biwuliddwa otya Katonda okwatanga ebiragiro. Leka ekigambo kino kye muwulidde kye twogeddeko kibayambe okutegeera amazima ga Katonda. Tufundike n'okusaba kubanga oluusi akadde katutuma otuggwako. Tufundike n'okusaba tusiibule kubanga akadde kawedde kanfundike n'okusabe tufundikire. Katonda affe mungi tukwebaza kubanga tusobozesezza okuyiga ebigambo bino. Kibadde ekisa kyonna kusaasirako. Kwebaza omwoyo w'amagezi g'ompadde ne gwewadde abantu bawuliriza n'omukisa gw'otuwadde okuyita mu TV n'enganzi eya mu TV okubanga batuwa omwaganyo okwogera ebigambo bino eno. Kisa kyonna kusaasirako. Tusabira omukisa ekifo kino n'eri bonna bonna abakola mu kifo kino obawa omukisa. Tusabira buli kino mwawuliriza ebigambo bino eno abitegedde mu omwoyo w'amagezi okwongera okubinyweza n'okubitambuliramu n'okubibuulira abalala atana bitegeera mu butamanya bwabwe bateeka ekisa okutegeera ebigambo bino kubanga ebyekisa kye tulimu biba munaffe mu byonna teekateeka obulamu bwaffe okutuusa ku olukomya obwakabaka bwongo osabe nga tusaanidde mu linnya eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bakana nange mbeere bulungi mweraba tunaddamu Tuesday ku makya ssaawa 2 ne ku pozi katono nnyo kambajjukizaako abaagala ogenda ku WhatsApp munsange ku Telegram. Telegram yensinga nnyo okunkolera n'okusharinga video zino kati eri simple. Telegram musobola ogidownloadinga ku Play Store ku Telegram ne mubanga mufunira ku WhatsApp sikyagikozesa nnyo kubanga video zayo zinsumbuwa eri meeting ebintu bingi nnyo ne kati Telegram tujja okubanga tusharingira obubaka buno abaliko ndoozi olwedde mulaba videos tulina group gye twaguddewo otusharingira videos ezo ne information endala. Mukama pa omukisa mbeere bulungi sabbiiti ennungi. Yakusanduka olw'ekiruyi ebikola empita by'ez'omu nsi